Yesu ketugende maaso tandika butandisa tenete bannaffe abapina ko films wamu ne bannaffe aba Fredex Motion Pictures begasobola okutusako entandikwa tandika butandisi era tugenda maaso bagamba ni King of Winner Film Production bebakuletedde ayina te tugenda maaso mpolampola era nga bagamba filimu eno ya JB Ssegawa yina nyini filimu asookera ddala so nga tugenda okusinkana abazannyi bo abalungi nga Nasali Walda ng'onakwereza nga Lea Sebandeke Sulaiman Natukunda Masse ng'akwereza nga Debola Lumbuye Kenneth nga Joel Ichali kunyonyola tugenda maaso Babili Rachel onagenda kweza nga Joelia Ssegawa John Bosco ng'akuweereza nga Derek Masiko Bashir ajja kuba akuzannyira nga Michael ate Lubega Anthony ngera akweereza nga Anthony tutandika butandisi Empenduzo kaseera kenyini ensi we yatabukira kaganga buli kimu embeera yakwendula buwenduzi bagana Sali Warida yayiyo olugero luno era nga bagamba Tamale Frank ne Pauline Hope bakoze ku locations Ssegawa John Bosco najja bagamu script era Natukunda Masse era nga yakuwandiikira olugero luno so nga Natukunda Masse ye yayambako mu testesi Subuga Solomoni najabera continuity Sako Natukunda Masse casting designer Bagani Pinako Steven Z ne Dumba Nico Lukabe Frederick natekamu soundi Ssegawa John Bosco najatekamu ensimbe atengera Ssegawa John Bosco ye director waayo akatandise bwati nga mukaseera kano tulengera amaka bwegatyo gafaanaganye erudda waliwo benzi yali etuuka moroka etagwa kitiibwa moroka bwetuuka eno waliwo omwami yali ajja avuga nga wayolekera erudda yakuba eŋŋombe kyokka eri waliwo ababuuda abalaba bano abaleese ebikuta ku bikomero by'abagagga mutera okubaamu ente n'obubuzibuzi mukyala yaggulawo moroka eno ebe ng'esobola okulekani eyingira bulambalamba tukyali kunyanjula mpola tugenda maaso nate nga bulijjo Emmy nze nkwereza tulaba Empenduzo kale nno munnange benzi bagigulira neyingira benzi bweyingira nakyala kwe kujja abe nga zaawo oluggi nate tugenda maaso n'ekifaananyi benzi emaze okulekani etuuka gagga ayingidde kwe kuzaawo benzi yatuukira munda kadi okumanya Ssebuga amaka ga baloodi benzi bwe bumu ku bunaakani bwalunda wano omugagga n'avayo manye obubonero bw'omugagga tebubula yatumbizizza dda mukyala kwe kutandika okujjayo bananga abaana battu kumba ogenda okweregereza taata yali agenze kulekani yanona baana bano ku ssomero era bakutte okulabikani ekkubo lyeriri eribatuusizza ewaka maama yabasanyukira nnyo gwendaba okozze gundi kiki kumba akawunga ku ssomero kamutuula mu bibuno abaana bano bakomyewo okuva ku ssomero jjukira ebiseera ebyogerwako byebiseera byennyini ebya break gundi eno ebiseera bya pandemic bye tulimu kale nga maama akwata nsawo babe nga bayingira abo tubalengedde muzadde ajeyo abaana ku ssomero kubanga gavumenti yali eragidde nti balina okulekani abaana bava ku masomero olw'ekirwadde ekyali kimaze okuyindawo mu kaseera kano nga tuzeeko maka amala jjukira ebiseera ebyo buli muntu embeera yamuyisanga bubwe kati waliwo omuzadde ali wano omusajja ati mutabani we yamulwazizza kyokka embeera gye tulimu yeri awo etakyalimu kukola dokita ajja n'amulaba ate nga omanyi abasawo aba yeetaagayo kasente ono amaaso gaagudde mu kawompo tegannadda kyetaaga nsufu kansoke mufune ku malaazi kwini tukozesa ssaawe munnange eddagala liseerebwa kale ate omulwadde twetaaga tube nga tumujjanjaba
ono abulako kimu kwegamba gamba bampole naye abasawo okusanga eddwaliro eriwola so nga nabo amadagala ge bajanjabisa abantu baba tebaagabawola tamanyina kumanya musajja tusende gyagenda kuzijja kuba nange nkimanyi ebiseera amu neemanye ennaku zino abantu tebakyakolera obwavu bungi wabula twetaaga sente z'eddagala ndaba eriiso lidda mu kawompo eri omulwadde munnange kankulekere eddagala naaga akambe nga ndekawo kamalazi kwini ako kamuyambeyambeko naye lyetaaga okuba omanye eddagala erya layisi liba liriisa omuntu alina okuba nga alya nnyo kale ng'agenda maaso nga yeebaza ono yamugamba nekyokoze makula era n'agenda maaso n'amwebaliza ddala musawo kwekwate kubo abe ng'atambula ave wano tugenda maaso kadagala bakaleesi kanigaga kale gwe bannange oli muntu wa kikula ki n'obeera ntosobola kuleka nnojjanjaba omwana wo naye gwe naawe otubuulirira nnyo ne weefuula okuba ni buli kimu gw'osinga okiraba simanyina lwaki bannange ye kati lwo waki wakyadde weyagala nzibe bubbi naye naawe omutumazeeko nnyo emirembe muko ono kale nejjusa lwaki omwana afe omuwala yalina okuleka niyafumira musajja nga ggwe n'ozaala abaana tosobola kubalabirira mukoyo yakyadde oba korona yamugobye eyidinda n'amuleeta eno gye yaze yasanzeyo abalwadde ono oba yandibadde nga mukamwana we singa abadde mukyala yavudde ku sayidi y'ebukojja ono mutaka gye yali yawasa talina wadde ensimbi omwana mulwadde mukoddomi we naye amufuukidde ekyambika embeera bwetyo bweri kaakano bwe tuveeyo amaka tugalengera abantu bali bubi bannange people are so bad love kale ono yajja nga ayita yofule balina kye bamwagaza bannange kintu bakuyita tolwayo olyawo ekintu otegedde tulina oba tugira tulabe kaakano yofule wabula ebiseera bya korona byali biseera byakuggwamu ne ka TV ke wasikira oba ojja katunda okumanya obwo obwavu bukuba n'ekitaawo gyali ne bumukubirayo emagombe anti TV gye yasikira kati no yofule yeewoze nnyo ku dduuka ly'omusajja ono yasazewo amuwe TV babenga kwe bateme ebbanja naye bagenda okubala abalamu ku mitwalo 2 g'enkubanja twade tugambye TV 2 kadi mba nkuwayo balance yamuwa balance wa mutwalo TV egenzo obwavu buluma abantu kale n'ebiseera bisinga omuntu amugamba nti embeera bwetu yatuyisa byayinza okuwakana naye nga bino bitulaba byebimu ku ebyo ebyaliwo mu family ez'enjawulo mu biseera by'enjego ya korona kaakano omusajja mukulu bw'abeeyo yajja yeesesaasesa munnange era nga bw'omanyi mbadde nzize ndabe naye mpole neera ekitabo kiraga loodi abanjiwa gumu kitundu ne kati edduuka ligwa nange okubayamba njagala ne nammwe mube nga abanyamba kakita kyentwala kya 5 era wandiika mu kitabo nkimanyi omanja gumu kitundu mu 5 yamugamba nkimanyi omanja gumu kitundu mu 5 naye ngenda kunoonya akasente ngenda kafuna naye omanyi okuba ni omuntu agenda ku dduuka yeewola eky'ebitaano ate era atwala ewaka famire ebeeko engeri gyeyinza okuleka ni wabaawo ekikyuka efirimu egenda maaso yamusuubiza mu bwangu ddala agenda kubanga akasente akafuna nga n'olwokusatu terunnatuuka kaakano kyeyewola eky'ebitaano mukene naye mukene abeera mu dduuka omwo naawunyanga akawunga lunkya naawunyanga omuceere luli naawunyanga empuuta mukene omulyanga alinga kalo kaakano yosefu omukyala agenda okudda nga TV egenzi munnange TV ejja kudda naye kati mwami tuzimbulula ajasitawo nkuba ebeetonye mbuloka emu neva ku nju nedda omukyala yenna kasitaalaba omwami ng'atandisa otunda ebintu by'omunju amaanyi gamugwamu mwe muno kyakana enjala ekaluma n'ademba wadde ku bunga bwa muwogo ne bawuutako omanyi muwogo mufumba muwo buugi banywedde buugi mu muwogo ate muwogo engeri gyali mu sitaaci akwata ebibuno n'otenyeenya nnyo
kakati efirimu egenda maaso mbadde nze nsaba okkiriza ogende mu kyalo yamugamba nekituufu embeera eganye olaba era sente zino oziraba ettaano zino zino sente obe ng'ogenda nazo omutwalo gw'okubeeremu ettaano ze zikutwala ezinakuzza tunaalaba nezo ettaano ezifiseeko obeeko kyogenda nakyo munange kuba n'ab'omukyalo bw'obagwako obugwi bw'otyo mb'oleese ebizibu byo si baba balwaza n'obaavuwaza bannange muleme kumenya abantu b'omukyalo ate nawe essubi bali mu kibuga kati yamugamba akwate kuba ayingira ekyalo kaakano tuba tuli awo nga waliwo abagenyi abatuuse ono nga talengera kojjaawe kojja ono w'ebusoga maama w'abaana bano baali bamuzaala busoga kali kumbe ne kojja yazze tindi wano munnange nazze naye ndi wano nsobeddwa ono omusajja nsobedde bannange okuva nnyamo lwe yafa kati muganda mwali wali olumbe lumusika enkizi omusajja talina adde 10 ekiriisa omwana emmere omwana emmere tewebuze emmere omwana talina na mmere gyamizisa ddagala kumbe naye kakati naawe ozobonebone ng'ono wandisigaliddeyo erikojja ayogera nga akudaala ekibuga kyokezza waliwo ali wano afa omu ku batabani ba taata yavudde endooza naye ba mu kibuga oba abeera naye wano we yalwalidde kaakano muganda wazze kati ate ono ekyembya zze n'abasatu kitaabwe ye mwavu omuzibu tebazze wadde kiro ya sukaali taata ajja adduka afumbire omwana ekyokulya agenda okweregereza abagenyi oleese mukene oti oleese mukene sigenda kumulya yani gw'omanyiira mukoddomi alya nkoko bassa ekyo ekitono ifuna empuuta empuuta enene kati zino empuuta nazo nnyingi tojja kumpisa mu maaso abakoddomi baawe abakonkoko tekiriyo nti omuko mukene omuko bulwajjira ewaka omanya giwunye eba nkoko empuuta enene enjagala mpuuta nene seze empuuta ennyingi mpuuta 10 ku sowaani emu buwunye obwo buwuuta zaayo nange nkoze ntya bannange abaana bano nabo bankoze oyo omanyi okuzaala kujagaana nze nagaa buli kyosooka n'essanyu olina okuleka ofuna ku maziga ozaala omwana mu mwana oyo ssanyu naddala nga mutandika saidi awo kiba byonna byakusanyuka naye mu kumuzaala gye bamiranga efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso kaakano bwe tuva eyo ati mama era ng'omulimu we gututuma guno tumule waliwo omwami gwe baakaleeta naye kaakati nga wali tukyaleeta ssente mami omunange pulezidenti yagamba piki teziddamu nkola kati obadde wabulirawa bulijjo amatu mulaba pulezidenti yagamba ebifuluusi bitambule maama wamma olaba maama omulimu okola gwa 100 amafuta ga 3 kati bizinensi nfu owulidde woofunire omulimu bannanga ababoda baseera olaba omuntu ono wanyonyola ng'atunula ku ttaka kuba okimanyi nti nange sikyako kani nga mugamba otandika otya okuba ni ovuga piki ng'okimanyi nti nagikuwebe ng'endeeterayo omutwalo naye nange okimanyi sikola naye n'osalawo ombuleko bubuzi kati engeri gy'otakola bano abakuleeseko embeebaze naye piki eno era teddamu kutambula leeta maama nandibadde nkyakola nedda vaayo teeka awo anti tekyakola kebeeraawo ngirabeko kuba nze nagigula bwe ngirabako n'ekyo si kibi tugende maaso kale no maama yagenda maaso n'okuleka ndi asasula abantu bano kakati no omwana wa maama nga bali mumutemyako maama basasudde kuzza piki naye bali mu kutemya ku muwala we maama takisasulira emirundi mingi kaakati no munnanga omwami agenda mu maaso n'okuleka ndi munanga abulira kitaawe ebizibu ebiriyo baali basomesa tebakyasomesa wakati nzo ndaba manji emyezi egi omusomesa bwatuuka okubanjiza emyezi 4 tekiba kyangu
ebintu byongedde byotama. Olaba. Taata yanyeenya mutwe kuba kale abaana gubo bazaala n'abazzukulu baba baleese naye kaakati mukene w'ebitaano oli kwegamba omwana naye ojjula mweyambula n'omugaawo oba kiki naye ng'ate abawo era nze nga bondaba bwe tuli bwe taata bamugamba muli alaga sayini yakuwulira naye ng'ebizibu byalowooza obulowooza ananka si wangu naye ng'amugamba nno Kampala yokya naye neno joze baaba wakambagga ababbi jajja ng'amugamba kitaawe ng'amugamba ni ababbi ettooke kati balitwala lyakava ku mpumumpu bwe bagatwala wano era tetugalyako tukanya kulaba tufunamu kimu mpewo nnungi naye owulira ebigere ekiro olusattira kubeerako n'abawondera kafulume wagala ejjambi eyo sooka ogalule embazi we kafulumira ettooke baba balitwala naawe owulira balikutwalira mu mwoyo omubbi ettooke alitwala ayogera ageze afulume kale munnange ne kirabika nti buli omu ekintu yali akiraba bubwe kantuddako wa mwana mulenzi ono yemu ku bagagga manye abagagga abamu ebizibu tebyabayisa nnyo bubi kolona teyabayisa bubi bwe buno obwana obwava ku ssomero kati omanye akaseera ako aka kolona kali kaseera kanja dadi wasiza otya taata omwana okuba nga abuuza kitaawe nga yeesimbye bw'atyo yamuddamu nti gyendi wasiza otya mulimu eyeerabidde kati yawulira ng'aswadde n'avaawo abaana ku ssomero baatandika okuyigirayo ebiyisa ebivundu omwana atandika okuvaayo bulijjo kwegamba taata yamanya abaana bava ku ssomero ate kwegamba akaseera ako kaali kalungi nnyo okumanya omuzadde n'omwana enkolagana yo yali eryetya kubanga taata yalinga akeera nnyo kukola abaana bava ku ssomero basomera mu bisulo kumbe baali bayigayo ebiyisa byabwe omuwala okubuuza kitaawe nga yeesimbye kye bayita jjaali ekintu kya buswavu nnyo ekyo kaakano we tuva eyo wali omusajja mukulu ajja atambula mpola kange nnyo neerabira ebizibu omanyayo ekitoko ku mawuggwa agatotobazza olaba amagumba kusowoka mu kawanga oli wamu waba watuddewo walagi ebibuno binywanywaggadde kale baamulaba aba waliwo awakanga kwega kitamwe mulabanga tv akomyewo Debula ajja ayita Debula munyagala kubanga neyiwayo ku mazzi musajja mukulu genda oleeta amazzi nammwe oba anaana abaana abe kani maama munnange omanyi balaba balo ng'asooka afukamira amulamusa kani ng'amugane munenge mwami omwenge gwokeera mpaka ku makya okimanyi mu nnyumba tetulinaamu ssente wadde ndeka naawe ekinywesa kwerabira bizibu nti mu nju temuli ssente ate n'ogenda maaso n'olabika okubanga ate kyoyogera saagala mu gavumenti yabalekera emirimu egy'obuta kali ng'amugamba ni gwe ky'oba okola kwe kusirika kubanga mwe abakolera mu butale afazaali mukola naye kakati nze ssente nkole ki ŋŋendako eri abanywanyi abayinamu ne bangulira naye tofa bwe tulabirire genda mu maaso tulabire kale nno tugenda kutandika na katundu akokubiri so nga nakutegeezezza nti tugenda kuba tulaba obutundu buno bwonna mu firimu yaffe emanyikiddwa ng'Empenduzo naye nga tuyinza kubanga twerabira bagamba nti kutuusiddwako Nalongo Musana mu kizingiza owulidde ne Ssemwanga Butcher wali ku Nyamansava Kaleerwe sako ne Bida Electronics wamu ne Nuru Electronics tugenda kuba tulaba akatundu kaffe akokubiri okusobola okumanya luddawa gye biggwera nagambye tulaba emanyikiddwa nga